Sirikiremu nga tujjukira omwoyo gw'omugenzi mukwano gwaffe Kato Lubwama. Amiina. Sooka twagala kwebaza Kato Lubwama kubeera nga ye marketing manager yasembyeyo okupromotinga ekivulu kya Pallaso olunaku lweggulo we yagambye nti Bamusiimye Pallaso amuyimbira bulungi nti ne wabanga omwana bamugambye ayagala kuyimba ng'omuntu ajja mugamba ayimbe ngaani n'agamba nti ye n'abategeera abalala bonna abantu abatagala bukoola bajja kujjawa talina ngeri gyagenda genda eri gyesijja kwogera gye banaamukubira ebikonde n'enjayo yaabwe. So tewali kintu kirungi nga Kato kiyakoze ate Katonda yeeyise mu Kato kubanga yabadde amuyita. So abantu abanaafikira tetujja kukola mutima bubi. Bwe banajja wano ne mubeera bangi tujja kuteekawo baasi bbiri tutwalireko munnaffe abantu abamu ng'abantu abalungi abawamu ab'omutima omulungi. Ate muganda wange Abitex oswaziza nnyo tosobola kuvuganya vice chairman wo mutowo Balaam ate n'oyagala okulemesa ono Bamusiimye. Ffe tuli basiime ba Kabaka, ffe byajja buzi tetubimanyi. Tubayimbireyo kayimba ku lunaku olwokutaano Pallaso ajja kuyimba ennyimba z'omugenzi Kato Lubwama 2. Tulageyo ne sikiti z'omugenzi Kato Lubwama okumala ddaka 30. Ebintu ebisanyusa ebya Kato eby'enjawulo nga tujjukira omwoyo gwe. Ate olunaku lw'okuziika Kato Lubwama Pallaso ajja kuyimba oluyimba olusiibula Kato Lubwama olunaku lw'okuziika. So okumwebaza okumwagala yagambye n'ekyo kiyaaye naye ate kirungi ate kiyimba bulungi yagamba nja kutta omuntu nze nja kutta omuntu nze kumbe nga bambi ebikonde byasembye okuba nga abikubiraani ngagamba ajja kutta Allen Skin ajja mutta naye bambi Kato Lubwama Katonda ate n'amutwala. So mwebale ab'amawulire abaze. This is Megatron Media YouTube channel. Oyogola bye bamuyita Mani Pallaso Uncle P aline Balaam eyamutegese era nga balina we bazzeeko anti omanyi megumba akafubo abalo kutulumbo gagundi Kato Lubwama kufa naye Kato Lubwama nga womanyi yafara agamba nti nze wange wagenda balawo bikujjuko wange bikujjuko tewagenda kubaawo nnaku engeri gye bakitegeera nti omugenzi yakyogera beewododdeko ne bagenda ewa neiba ne batandika okubeera nti basanyuka zivuga era ebimu ku Balaam byategeezezza nti Pallaso agenda kuperforminga ezimu ku nnyimba z'omugenzi ku lunaku olwokutaano then ne mu maziika agenda bawayo ka special jam akokusiriikirira ndowooza gye bayita moment of silence bajjukire ku mugenzi ne byakoledde industry. So ekiri egundi nno bunnamwanya jjukira nti Uncle Pallaso yalina obuzibu ne Kato Lubwama balinawo ebintu bye yakola n'abanga amulumba olwagira omukulu Uncle P n'akola okubeera nti amuddiza n'atamanya nti kyaddiza oli taddizika era kaakati ekyaleeta olutalo olw'amaanyi mwe yamuyitira alina ayita ez'abasitusi b'emigugu simanyi ekifuba kyamubandala ng'ekyabavubi lutalo lwali lw'amaanyi Pallaso n'agezaako okwekangabiriza mbuto nsobola muntu nekimusekerera biga mwana wange Uncle Kato tewali abadde amusobola era banaye Kato Uncle Kato awo mulemirembe. So kakati okufa kwa Kato Lubwama okumarketinga ekivulu tekikomye oba tekirobedde bantu tekirobedde Balaam na Alien Skin gundi na Pallaso kongera vibe kati wali omugenzi gye bali vibe eri waggulu y'okufaako obufi era na Alien Skin agenda kusalako era mugenda mulaba essaawa yonna jjukira nti gundi agenda okufa Kato ng'ali ttiimu ani ettiimu Pallaso naye bano bo bamanyi ebyabwe ne batya kubeera ne mu kufa bambi ndowooza ekyamuviiriddeko okufa yakyanze nnyo eŋŋumi gye bayita batya ze yakanyuze oba zo tezinnafuna sebo Kato sebo namulabye ng'agireeta n'amaanyi Kato ayina ati w'eŋŋomi osinga Pallaso omugenzi Kato wobwedda ayina engeri gyakanyugamu uppercut straight hook nakuba right and left jab
So awo nno weyavuddewo teyasobodde kubeera nti obulamu butambula bulungi. Jjukira nti angayo twabaleetera wano kyaliwe yagambye mbu yamugaha engeri gy'onyenyeza ennyo ate nno obudde bubadde bwatuuka okuddayo okutereeza omutima ogwo okuddayo okufuna operation endala. Kitegeeza nti akaseera kabadde kakyamu keyakoleddemu ebintu ebyo. So naye bya Mukama Katonda weebitu wabula nina ekintu ekyasikiririzaamu basajja bano kye bakola. Buli omu ssaawa zino alanga Ekivulu kyalemedde campaigninga Kivulu kya mulala bibakolera kakati olowooza gwe bwoga nti ab'enkwacco ne babagenda okubba ne babagenda okuba enkumbi bagende kwali enisikini kasa byonna byabwe ate bitulumirawa bano kati n'owalieni aleete avumirire ekyono ayagala okende wabavumirirayo ki ewabavubi bavubi tewatiisa naye kino kitiisaamuko. So nono afune engeri gyawumbawumba ajakuba akazigo anti kakati olaba luli beetondanga bayaye kwewera aye saawa zino abayaye babakanyuga babaza ku Freedom City naye ne beerabira nti oli era awagirwa bayaye abayaye bwe batuuka wali community y'abayaye yesinga okubeeramu harmony. Baali bawuliddeko olutalo mu ghetto nti bazeesunye era babagende wa alien skin bamanyi emirembe egigenda okubeerayo for now nze kiba asingira nnyo bintu bino oba bagenda oba tebagenda kuba intentions bana abayimbi bo bafuna mudda abayimbi saawa zino bali so kati kyebalina okukolerera era bwe wabaayo ku omu gwe kisala teri omuyimbi aba talina kyatugamba oba yafuna ssente oba teyafuna omuyimbi okubaako gwe kisala aba talina kyatugamba. Omuyimbi tatyangako Kivulu lwakuba nti yafunye ssente simanyi ssente tezijja kunsala. Omuyimbi atya Kivulu bookings eziddako n'ebisigadde gwaswala. Kino kyo kiraba nawe kiba tekinnaggwa oba naye kiba kiwedde omuyimbi bakutunizako nnyo eriiso nti olanze otya Ekivulu kyo ofunye bantu kikyovola tebagamba mbu Balaam kyamusaze naawe buli gwe kigenda osala agenda kuswala mu bayimbi naye ku bana ababiri basuubira nti kina gwe nedda tugeze naye saawa zino lugundi abayimbi bano buli omu ali ku bunkenke naye kansooke nkubuuze Alien ne Pallaso bwekisala omu ku bbani webibasala ani aswala ennyo alien skin era Pallaso takyalina kyazza bino aba yabimanyiira Pallaso yaba takyalina kyazza ebigambo bigenda kubeera bingi ku side ebadde kuba alien skin ayinza n'okukyawa abantu akanyomonyoomo okwepanka nakunya wali okirabyewa okitegeera naye gwe teeberezaamu nga Pallaso kimusaze God forbid ng'ona akikubi bakakasa amaanyi okitegeera naye all in all era n'ogusiraani oli gwe yalangira munne olaba bwe gweyolekera ddala bannange. So alien skin aswala Pallaso bw'akikuba yasigalawo ng'ali stable babadde bagamba biki naye gwe teberezaamu nga alien skin akikubye Pallaso kimusaze bintu amawulire gaba mabi gakyuka. Buli muwagizi w'abasajja bano ababiri agenda awagire bagende babawagire. So Kato Lubwama yabadde asazeewo so nina kyenjagadde solida abantu bonna bali wa Kato Lubwama twebaze Muhammad Nsereko enteekateeka zonna Muhammad Nsereko alina one love ne Misaki jjukira nti mwabali ku Megatron ono Kato abadde tava wa Misaki era ye muntu ndowooza abadde asinga omutegeera era ndowooza okuziika kuno bwe bakulimu wakati kuba mbaddeyokko ndabyeko ku mukulu Abe Mukiibi ali Mukiibi bakolanga naye wali kuliko Golden Papa then ne Aruna mulabyeko awo lutaya wali mwami Magomba Kabako wali abadde musajja we nnyo era ndowooza komiti yebagasse kuba Misa Kisemakula n'Abitex kabwanangu naye olw'omukwano gwe babadde bombi n'omugenzi era yakolako statement naga sagala va ku munsi eno ng'abo abantu ababiri sibagasi lwaki mwekubakuba kyokali bonna bakyaliebe kubanze buli wembadde ngenda ku papaazi ng'omusangawo mu mmotoka ye nenuwa abadde abeerangawo so tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi ekyo kye tulaba ewa Kato Lubwama naye ndabye abantu bonna solida abaddewo mu bayimbiyimbi tekyewuunyisa kuba gundi Anko Kato Lubwama be yakwatako ate balina bangi nabo be bakutteko kitegeeza Anko Kato Lubwama mulandira yes nuupu ewambye omukolo
munange Muhammad Sereke agambye temuwamba nnyo mu lulu banyambazize saati etai myufu era Muhammad Sereke gyabaddemu ne baguwamba nina ekinewunyisiza kati abadde akuba nnyo principal kyekiri twakibagambye temulipira zigenda nina ebintu byaffe nze sigenda kuva eno mpe mulewumule Pallaso otaliko ngamba namuvumye ayo banange abayimbi bonna mbalaba baliwo Kato Lubwama era nga ndabye ku Chosen Bekaawo bambya kabadde kawala ke nga akaagala nnyo naye nga ffe wetuli kunabera nga tubaweereza kuva byonna ebiri omugirabera nga mbifuna ku mukutuga ate ffe twongeramu ekirala tugira tubimulungula tukusiigira ekifaananyi tetukuleeta wali kyolabye wali ate kyetukuleetera wabula tukusiigira ekiri ku ground kyekifuula Megatron ey'enjawulo so banange mulaikinge musharinge musubscribinge ffe tweya mukuleka ntubaweereza channel eno ekyakula bukuzi ate amaanyi galimu channel yammwe osobola n'okuyita mu kameseji awo ng'oyita ku 0701 771503 0701 ng'olina obubaka bw'oyagala obulungi obutagambika ng'olina obubaka bw'oyagala nti Megatron eggulire guno ne tugenda ku ground gwe kennyini oganyulwemu abali Saudi Arabia abe Netherland abo mbatumiddeko abali e UK abali e US mutufuga omuntu akuweereza ekintu ekiri mu ggwanga lyo n'obanga ali mu ggwanga lyo gwokimanyi nti abatugobera ku Megatron basinga abagoberera channel endala okumanya entertainment we Uganda anti yenna tumusitula ne tumuleeta wano ne tumusunsula infotain edutain okategedde yes tugamba nti nobeera ngo subscribinga like nga tubere ngo sharinga zensonga nga buzitambula wali owa Kato Lubwama w'omugenzi kati wali mutundwe era nga Pallaso ataddewo embeera n'akayimba ako kayimba yimbyamu awo ne Balaam balina engeri gye bapromoting ekintu kyabwe jukira nti omugenzi yagamba bamberewo ko wiki namba tetumanyi family oba enakikkiriza neffe katulinde bitya ebigendo beera nga bitambula ku mukutoga Megatron subscribing like nga tubere ngo sharing amali manji wegali wano atuyina embozi ya Pastor Bujingo nga akaaba abadde munywanyi we nnyo atuyina embozi ya Kasukwawo tuyina ebibaddeyo ku machawo ng'omulambo gwa Katuuka nga tubasigide ekifaananyi ekyabaddeyo buli kimu kyonna ne bwe twadde tu breaking amawulire gano byonnaku ebiri yes Mozade Megatron is my name badde ne Ganja Fadi msibe bulungi ndowooza mweraba